nkwaniriza nnyo kano kabinkano ku TV1 nze Charles Seruga Matovu munakyalo Kaloli nga sinajja wano nvudde Kiyoola Banda abaayo balabi bafudde era abatumidde nnyo naye mu ngeri y'enjawulo mbadde wa mukulu Ssekantya Simon wa Hardware World omu ku bakozi b'emirimu ab'omulembe guno yafiiriddwa abantu 2 mu nnaku 5 manejja we mwami mu Zimbabwe yajja kuzikibwa Lwakuna naye kizibwewe yazikidwa leero Grace yebazizza ababaddeyo mwenna Jeno Katumba wamala webale nnyo okukulembera gavumenti mu kwayo obubaka era ne basuubuzi bonna abachada nabo obaniriza nnyo ebyo nga mbimaze nzize mu programu ya leero abatambula ku mikutu gyaffe gyonna emikwanira wala kubaddeko omugenyi waffe w'enjawulo munywanyi waffe munnakabinkano munafu olulango the right honorable prime minister saba minister w'eggwanga owekitiibwa Robina Nabbanja nsanyuse nnyo okulaba nnyabo kubala kujja mu programu ya leero weewaawo ssebo era ng'omukulu bw'atambula tali yekka atambudde n'owekitiibwa minisita omubeezi ow'ensonga z'ebyobulimi honorable Fred Bwino Kyakulaga mukulu oyo bino abibeeramu nnyo ate ekimukwatako naffe kitukwatako kya Mmwaanyi naddala abawuliriza olulimi lw'enjogera ekigambo ky'Emmwaanyi kibakwatako n'okusinga abala bonna wekitiibwa minisita nkwaniriza nnyo nange bwentosaba omukulu atudde wano bano ba technical people babeera mu ffumbiro mu kabada ebafumba ava mu Uganda Coffee Development Authority akola emirimu mingi sijja kwogera naye erinnya lye Apollo Kamugisha gwe bali kujja mu program bano bombi balokedde prime minister bwe mutwe omukulu wa programu eno ey'olwaleero twakkiriziganyiriza ku byokwogerako nga bingi naye ekisinga obukulu kyenya kusookerako kyeky'Emmwaanyi watugambye walagidde wega twogere ku ky'Emmwaanyi nineebuuza ebintu bingi Pineti avuddemu abala bonaga tuwa layisinsi kiki ekyagala okusitula prime minister omulambo w'eggwanga ajjagera ku Mmwaanyi era ze dakika zino 3 zenkwadde zisookerwako kiki oyagala okwogera ku Mmwaanyi mu ggwanga lino kati bannayuganda bannanga bampuliriza n'abandaba kuba Manya abamu batega ne bawulira ku buleediyo bwabwe nsaasira okuba wano leero njagala okusiima Mukama Katonda olw'ekirabo ky'obulamu ate n'omukisa ogw'okukulembera njagala okusiima bannayuganda mwenna wonna gye muli abalina bye mwekoledde ate nammwe abafunye ebizibu mwenna mbasaasira era nsaba Mukama Katonda abasuuse byonna bye mulimu abafiiriddwa abalwadde abalina byonna kale ebizibu byonna ebyensi nabwe kityo njagala nga sinatandika kintu kyonna bulijjo omanyi sookera kutumirako abaawa abantu baffe aba Uganda bonna okusooka ab'ekakumiro kikulu ennyo si kikulu nnyo naye nga kikulu kale olwaleero tuzze ku mulamwa ogusooka ogw'Emmwaanyi mukimanyi bulungi nti president bwe yali ng'ali mu program eyaggwa ku wiiki ewedde yalambika bulungi ensonga eno naye ebibuuzo ntusigala nga bingi kakati njagala tusiime president w'eggwanga ekisooka olw'okukkiriza bannayuganda beeyongere okusimba Emmwaanyi tulina abantu bangi abateeka ssente zaabwe mu kusimba endokwa z'Emmwaanyi kati ate gavumenti neeshifutinga poliisi ne beekwasa nti tetwabategeeza mu bwangu okulaba nga bejjulula abamu baali balina looni nabwe kityo pulezidenti n'akwatibwa ekisa nga bwe mumanyi bulijjo n'agamba abantu abo tubakkirize basaplayinga gavumenti abalina beedi nasale beedi babadde bamaze emyaka nga baguza gavumenti naye kati ntugamba nti poliisi neeshifutinga nitugamba nti kakati esente za UCDA zonna ezaali zigula endokwa
ne tuziteeka mu Paris Development Model. Kati bwe twaziteeka mu Paris Development Model, bano abatunda endokwa ne babulwa gubaguza. Kati President n'agamba tubaweeyo season emu yokka. Era yeno season etandikanga mu mwezi gwa 8, gwa 9, gwa 10, 11. Kakati ekituleese wano kutegeeza bannayuganda nti omukisa guno weeguli. Ate tukimanyi nti bannayuganda abamu baali baasima ebinnya by'emmwanyi nga balinze bulijjo kubanga gavumenti ebadde ebawa emmwanyi. Naye ku nno sente twagamba zigende mu Paris Development Model. Eziri mu Paris Development Model zijja kusigalayo. Ate nga zo zigenda ku bantu abaagala beegulire. Naye kati eno program tugifunye gulinga mukisa. Kakati ne tuteekako road map. President n'alagira nti Prime Minister kwanaganya ebitongole ebyenjawulo, Ministry ya Agriculture, ekitongole kya UCDA, ekitongole kya NADS, bikwanaganye mangu olabe nga bannayuganda bafuna emmwanyi ezo obutasukka nnaku 15 ogw'ekkumi. Olwaleero ziri 3. Tusigaze ennaku 12. Okubanga bonna abalina endokwa zibe nga zigenzewa ku muluka. Ani agenda zibagulako? Kakati ebyo bye bagenda okuttaanya bano. Naye mu bufunze kyemmanyiiko nti olwaleero ennaku z'omwezi 3 tusuubira nti abantu bonna ku byalo batuta amannya g'abantu abo abalimi ku muluka. Kubanga komiti ya Paris Development Model eyekulembera Chairman Rusitu ne Saako, Paris Saako eza PDM be bagenda okulaba nga balondoola ate balonde bayiseemu mu mannya g'abana abalala abakoze application balondobemu abagenda okuganyulwa. Omukisa ogwo ogufuna ng'olina ennimiro enteekateeke ate ng'omaze okusima ebinnya. Ekinnya ekyo nga kiri 2 feet wansi obuwanvu n'obugazi 2 feet. Nabwe kityo nno bwe kiggwa bano balondebwamu amannya ago nga bayambibwako ba extension workers ab'okugombolola. Of course ku Paris Development Committee waliko ow'omuluka. Kati bavaawo batwale amannya ago ku Lwokutaano gabe nga gayise enkya gabe nga gali enkya zisizenya enkya tusuubira gajja kuba gagenze ku district. Bwe gaba tegagenze enkya salesale yalwako nga 5. Kakati nga 5 omanyi bintu byabakali magezi. Aba district bakwanaganye district yaabwe owa production officer owa Wellness Creation bakwataganye n'aba RDC ne bani basindika amannya agowa e Kampala mu UCDA Uganda Coffee Development Authority ne Ministry ya Agriculture wono kyakulaga. Kati bamala ogasindika eno ate bano bagalondobemu balabe nti gano ge matuufu. Kakati bano baweereze tulina abakozi baffe abali ku region aba Coffee Development Authority bwe bafuna amannya gano bagakozese bakole kye bayita LPO bagiweereze ba suppliers kubanga gye bali ababadde bakaaba bano nga 15 babenge emmwanyi ziri ku muluka bajja kusangawo abagenda okuzifuna. Kati abagenda okuzifuna bazifunira ku muluka bazitwala ate bazisimbe. Naye twagala okubasaba emmwanyi zino bwe muzifuna temuzireka ne zikala kubanga tulaba musigazza omwezi gumu gwokka ogw'enkuba. Ekyo nakyo mukisa guyinza obutawera. Naye oli wagambira bamuwadde emmwanyi kino kya mukisa nnyo okwate akadomola buno bulita 3 oba lita 5 oba bino ebicupa byaffe bino banywamu amazzi ne basuula gwe kikwate teekamu amazzi teekako akatuli katono nnyo gabenga gatonya butonyi mpola kuli ku mmwanyi yaffe ku kikolo. Emmwanyi ze tugenda okugaba tezirimu bino bya elite coffee. Tugenda kugaba corona eri grafted. Eyaffe yedda. Corona bano bajja ginyonyola. Waliwo ababadde bagamba kuba bwe dabankubira maama tulina elite coffee. Elite coffee yatukalako
mujjukira eyagendanga neefa obulwadde buli obwa coffee wilt tegumira musana so munagaba erit coffee era abalimi njagala okubategeeza tebababba kubaguza erit coffee ogitwala okimanyi nti eyinza okukala kubanga yo erina embeera yaayo tegumira musana waliwo ababiina bibadibiridde baagala kudampinga eno nedda era bwe tunaaba mutugambyeko tujja munaye kubayamba twagala corona coffee eri grafted gye bayungako oba ogiraba nze kankome wano abakugu beeyongererawo mikwano gyaffe mwenali ku tv abagala kuba ku kimwogera ku nsonga eno muweereza mu kutu gyaffe nga bwe twagambye Facebook, WhatsApp, Bukedde TV akabinkano ne ku simu zange ez'omungalo zange ey'omungalo eno naye okugendako message tokuba naye okugendako message eri 0772 15 75 ne 0702 15 55 weerezako message babawadde akatiba kababange hono minisita gwe osobola okukabaka kati sebo nzija kutandikirawo wennyini ekisookera ddala ekika ky'emmwanyi Ssaabaminisita kyayogeddeko kyekyo ekigumira akawuka ka coffee wilt disease akamalawo emmwanyi mu Uganda mu myaka egyo egiwedde era kiri ekika ekiyitibwa kyerit tetujja kigula kubanga kijogebwa nnyo akawuka oli ne bw'anaagulirira abagula ayinza okugulira abagenda okugenda ku kusoboka kubanga abagenda okugula twabawadde amateeka makakali tujja basiba singa bagula emmwanyi esali entuufu kati emmwanyi zino ziri bakola kakati nga Ssaabaminisita bw'agambye zirina emiranira naye tezirina kanakalandira akakka kebayita ka taproot ekitegeeza bwe zisimbibwa kyetagisa okuzirabirira bulungi nnyo bw'otazirabirira bulungi nnyo kyangu nnyo okukala wano mu ntandikwa naye olukwata akawuka tekajjoga ekya bantu ba officer ba UCDA ab'oku region twabawadde obuyinza okugula emmwanyi ffe eno Kampala tujja kuba tukola Bwanampala kuba twakitegedde nti singa okugula kibeera Kampala kijja kulwisa process ne tusalawo nti abo ab'oku region tubawa obuyinza twamaze okuwandiika ne tubawa obuyinza okugula emmwanyi okusinziira ku buzito obukkirizibwa mu mateeka n'olw'ensonga eyo abo abannasale be bawandiika edda omuzungu kyayita certified nursery operators so si buli nursery naye ezo nursery eziri mu bitabo bya UCDA era ezo nursery zibadde zirunganizibwa nga bababuulira ekyokukola ekitegeeza nti bakola ekituufu mpozi ekirala ate nga kikulu nnyo nti waliwo ebitundu nga enkuba tetonyayo nnyo newankubadde nga kati enkuba ntono mu kitundu kyekyo tukugumya nti bw'oba ofukiridde emmwanyi ejja kuloka endokwa zijja kuloka amagezi Ssaabaminisita gatuwadde nsaba Abannayuganda bagagoberere bafukirire kyetaagisa mwezi nga gumu kufukirira olukwata esokwebezaawo technically minisita babadde ayogera tandisumubuze mugenda bikola bitendo kubandaba kiringa ekintu ekyabaguddeko sigamba omuswalo tajja biddamu ebyo kale kyabaguddeko speed nene mwe UCDA
ani muntu kyo yagenda okukwata ku mmwanyi eno kati mu nnaku 2-3 nnya 5 ezidda kuva olwaleero? Webale nnyo. Ssawa minisita akyogeddeko, abagenda kukwata Mmwaanyi baboboka abeewandiisiza ne babalambula ne balaba nti basimye ebinnya, balina ennimiro, basimye ebinnya ebimala, abo be bagenda kufuna, ate nga komiti ey'okuparishi nga ebasunsudde negamba nti bebano abali mu kitundu kyaffe. Njagala kwogerako akalala katono. Ssawa minisita akogeddeko bulungi ekinnya mu okulima, especially Mmwaanyi. Ekinnya kyekikulu nnyo, kiraga kyekitwala Mmwaanyi mu maaso, kubanga ekinnya tukitwala nga ebeseni ejja kukunganya amazzi agalabirira omwanya ogwo okukula. So ekinnya bwekiba nga tikituuse futi 2 awo kiba kifu, ate Mmwaanyi tezigenda kuwangaala. Era bwe temujjamu Mmwaanyi atakirina ekyo, atakirina nga takisimye bulungi, abatekeniko abali ku ground bajja kumugamba abiddemu abitereeze, nindi bwamala kubitereeza then awo agenda kufunira Mmwaanyi. Enkola yange abalebe bakukadde TV munansasira bajjaga kugjawo nsonga eyo, naye nga sinaba gijjawo bajja kudda kuza Prime Minister endala ensonga zazo okwogerako. Olina kyoyogedde kyenjagala okuddamu n'ekyokubiri kiddemu. Ogambe kituguddeko bugwi? Nedda. Mwazuukuse nedda. Kuba enkuba yatandika mulaba. Amazima gali nti gavumenti yakyusa policy. Bwe twakyusa policy nga bwe nayogedde naawe okusooka n'abandaba mwenna, gavumenti bwekyusa policy abantu abamu tebaategeera. Oba ontegedde? Ye era okuba tebaategeera n'abamu nalina gwe nakyazaako wano ng'ava mu Bwakabaka bwa Buganda n'agamba bo nabo bagenda kukyusa ezibadde ziva mu UCDA, bagenda nabo kukola nasale zaabwe bo kuba wazirewo enkyukakyuka eyo. Era abantu tebamanyi. Kakati abano ba national operators Mmwaanyi ne zibakulira okukulirira, ne batugamba nti sizoni eno bweziyitako tebajja kusobola kuzitunda mu balimi sizoni ejja. Ate naffe esente zaffe eza parish development model ewamu tezinatuukayo olw'okuba tebannaba kweteekateeka bulungi. Kati ffe gavumenti yaffe ya NRM ewuliriza obugonvu bw'olujegere Mmwaanyi. President n'agamba nti abalimi baffe, ate nga n'abalimi bakaaba nti singa tufuna omukisa enkuba eno nga bwetonnye naffe ne tusimba ku Mmwaanyi. Kale muzeeyi waffe awuliriza ekirowoozo n'akireeta mu gavumenti mu kabineti n'ekyadoputinga, ffenna ne tugamba kituufu. Kwana ababaka baludde nga obadde obalaba nga bagamba bannaye Mmwaanyi tusimye ebinnya. Kale gavumenti yaffe neewuliriza ate y'abantu nega nti tukyayagala okwongera ku bungi bw'Emmwaanyi mu ggwanga lino, kuba Mmwaanyi zireeta ennyingiza wano mu ggwanga. So bwe tufiirwa omukisa guno ne tuga ti ne tuteesa ne bannasale operators, gavumenti sente yaziteeka mu PDM, esente zimwogerako tujja kuzibawa mu mwaka gwa 2023-24 nti yessebo. So bagenda kuwola gavumenti? Yes. Bejjeko nabo Mmwaanyi zigenda bafaako. Yes. Bayambe abalimi beeko kye bakola. Abalimi bazifune then basasulwe. Ate gavumenti yaffe ogimanyi tenyaga. Mbadde nkimanyiiko ddi ng'abantu babanja gavumenti. Twale eri gavumenti yaffe tenyaga. Ono ku nsonga yemwagambye wagenda Emityana MCC. Wajja MC kansala. Mane nakola ensobi. Wajja Emityana n'oyimiriza
parish development model kati ogamba yegenda ogaba Mmwaanyi bo bagenda kukola bati Emityana kyenagamba kyali nti abantu baali babasaba ssente jjukira okwewandiisa ekirala nga komiti bazikoledde mu ofiisi era bwe najja ene Kampala nendagira aba coordinators ba parish development model mukulu Galabuzi yagenda Emityana kati okansala oba waawa atamanyi nti Galabuzi yagenda Emityana ate naddamu n'abasomesa buto nze wano mu kusuubira nsuubira nti Mityana nayo eteeka okuba nga circles kati kuba twagenda kusomesa so kiwasiba twasumulula dda Oweekitiibwa Galabuzi yagenda nesumuluka musiso bitegedde byogerako bikulu nnyo bikwata ku bantu kati abali awaka abawuliza programu eno ate olowooza ffe twebaka titwebaka bwe babadde baagala Mmwaanyi etambule bulungi lwaki temukutte Mmwaanyi eyo mbuuliza mukulu kyakulaga temukutte Mmwaanyi wali yaffe mu Buganda ne muzikwasa ab'Emmengo abaatandika edda okukola ku kintu ky'Emmwaanyi terimba ne mubongera amaanyi ne kaakati ne kitambula mu bantu bonna ekyo kyalibadde kirowoozo kirungi naye etwasazeewo nti tukozese enkola efaanagana mu Uganda yonna kitwanguyira okukola okwa Nampala naye enkola eno teyawukana nnyo n'enkola gyagamba eya Buganda tugamba omuntu owa bulijjo ayambeko omukozi wa gavumenti okutambuza exercise eno teri agaana aba Buganda Mmwaanyi terimba okutuyambako mu ekyo nga bakolagana n'obukiiko abakungu abali ku muluka tetukigaana kubanga Katikkiro abadde atambula ku ky'Emmwaanyi terimba yeebale era tumusiima mpulira alina kyolina okwongerako Oweekitiibwa Prime Minister era mumusiima otyo tusiimira ddala ne tukomaawo nnyo okay waliwo nomula mpozi ne UCD era kyogattakaawo okugattako ngattako eki Honorable Minister Yogedi ate naffe nga UCDA tubadde tukola nnyo nga tulina enkwatagana ne Buganda ne Bukadefu so naffe tusaba nti kino bakyejunjeremu bakwatereko ku gavumenti nabo tugendere wamu okay bw'olaba omutwe gwe bataddeko wansi kubaddeko nti gavumenti ekomyeewo ku by'Emmwaanyi eyakozesa ekigambo ekomyeewo yakikozeseza mu bugenderevu mu matu g'abawuliriza gavumenti ebadde mu Mmwaanyi engeri gyayingiramu mu Mmwaanyi n'okuwula ebyawulirwa wadde pulezidenti yayogera ebigambo bingi nnyo nga bakitwalanga gavumenti maama gy'okulemberanga prime minister n'okulembera baminisita eringa etafa nnyo ku kya Mmwaanyi baatuuka n'okulowooza nti ekikola bugenderevu okufuna kampuni endala eva ebweru okujja oggula Mmwaanyi nga zimaze okuwera ewo twasesetukawo oba kyakomaawo batulinde ebinajja aboogedde ekyo tebamanyi maanyi gavumenti getaddemu mu Mmwaanyi mbadde mubaka okumala akabanga bayirawe okamanyi kuba tubadde ffenna wano nze buli season mbadde ntwala Mmwaanyi ewaffe era Mmwaanyi ne zeeyongera ate ewaffe tetuli mu Buganda tuli Bunyoro bw'olabe muti Mmwaanyi ezirimiddwa mu regions zonna gavumenti yateekako n'abasirikale under operation wealth creation be babadde batambuza nadi secretariat ng'egula Uganda Coffee Development Authority ng'egula Mmwaanyi n'eziisa mu Uganda OWC n'egenda n'ewandiika abalimi so structure weeri ebaddewo ne kati ekyaliwo so omuntu agamba atya nti gavumenti ejjeemu enta essente twali tuzikyusiza bukyusa kubanga njagala mujjukire nti abantu abaffe abamu babadde babawa Mmwaanyi zino
anti zine Mmwaanyi za UCDA zine Mmwaanyi za NADS najjayo Mmwaanyi eri naziteeka ku kifugi nezikalira awo oba najjayo Mmwaanyi eri akasigo bakaguze siringi 1500 n'akatunda 3 nanje bampe ngende nenyweremu wali akantu akasiga ka 10 mmeka mu 5 kati tugenze tukola kibaita mindset change abantu okutegeera Mmwaanyi n'omugaso gwakyo twatandika nga tulina emitwalo 2 egy'obusawo milioni 2 katuli milioni 8 ez'obusawo bw'Emmwaanyi ezo records weziri omulimu gavumenti egukoze naye olw'okwagala nti n'abantu benyigire mu nkulaakulana eyaabwe nga bo kyetubadde tugambye nti kati okugula ensigo si ya Mmwaanyi yokka ensigo zonna nkoko Mmwaanyi kasooli oyagala gula byonna twabitadde ku miruka abannannyini nsi bwe olina ssente z'osobola okwegulira tikikugaana era waliwo abantu abaguzisa ssente zaabwe naye bano ababadde babeerawo ku lwa gavumenti twali twakyusa polisi kino kizzeewo olw'okuba ba operators bakkiriza basabye muzeeyi nakkiriza era Mmwaanyi kati twekulanga tuli wano makulu Peter bakazi bafa nyanja Sserwadda Peter chairperson LC Kisimba parish najja si Buikwe district abantu baffe bangi bagenda kulekebwa emabega kubanga ensonga eno eyanguyiziddwa speedi ya kafubutuko nze ssentebe wa LC yagamba leero lwenkwasiddwa form abaagala okulima Mmwaanyi ze bagenda okujuza kyokka abakulu bazeetaaga obutasukka nnaku z'omwezi nga 5 omwezi guno wiiki nga bwenjogedde ng'owekitiibwa bwagambye kale no banaye kyalabadde kirungi ne tukola emirimu gino tupakuka nnyinza obutaweza abantu bonna abalina okugasibwa ku nsonga eno Sserwadda Peter yampeereza message kati kyamaani oyo ow'eggombolola yeetisse omugugu munene nnyo ogutali gugwe kino ekintu twakisiza wansi ku muluka nga twagala abo bekivunaanyizibwako babeere n'olubimbi lutonotono mu bbanga ery'eggere basobole okululima lugwe amagezi gempa gegano nti tetukolera ku level ya ggombolola tuke wansi ku muluka waero situ oyo watu kijja kusoboka bwabeera nga watu kijja kusoboka kubanga nakozeemu sampo nagenzeeko ebusoga nenkola musampo nenkisanga nga mu muluka abo betutagetinga abeetegese abasima ebinnya mu muluka ogumu tebawera 20 kisoboka okutambula abantu 20 mu nnaku 3 mbadde njagala kulabula nange chairman Rusitu bakuwadde foomu ku kakiiko muliko abantu bangi yita olukiiko yita ba chairpersons LC1 bamanyi abantu bano teekako akakiiko kasaako bamanyi abantu bano mwegabanyeemu agali ewamu gegaluma ennyama gwe bagambye wannabbanja yasimye ebinnya chairman Rusitu gwe genda kuoyo baga nti owakalooli naye yalina ebinnya gwe gendayo mumanye ebinnya biri bimeka olunaku olw'enkya mutuule oba okwesenkya mube nga muwaayo amannya ago kubanga tuli mu tekinologi abo baba parish chiefs bayina gundi abemiruka bayina amanya g'abantu nedda basobola okukola bayina tabs asobola okukola wano n'asindika amanya negagenda bayina tabs gavumenti yazibawo abamu waliwo abadde ampeeza mesirwa kwambuzeeko asobola okufuna simu ey'omuntu yenna alina smartphone n'ateekamu amanya ago tibikyali byakutwala foomu bakubuuza abuuza ku lutekinika ono embuzeeko evuddewo ndi mulimi wa Mmwaanyi Mmwaanyi yeetaga bigimusa okusobola okukula obulungi ova mu kusimba tusaba gavumenti erowooze
kubijimusa ne irrigation omwanyi zaffe esobole okukula bulungi. Jonathan ebusambu bamunaanika ebinya mubyogeddeko era bigaze ekimala omwanyi muzireese niyo anagamba zeetaaga n'ebijimusa abantu abasika naye abeeko kyakola ng'omuntu. Okay. Ate ku nsonga y'ebijimusa eriyo okukozesa obusa, eriyo okukozesa kalimbe, eriyo okukozesa okubikka, eriyo omuntu ogamba nti ekijimusa ateekwa kulinda ekijimusa ekiva e Bulaaya ekiva e Bunaayira, naye tusobola okukozesa ebijimusa ebyaffe kavundira owedda compost manure ate n'obikka okubeera nti amazzi g'ofukiridde oba mukama galeese mu nkuba tegakola ki tegagenda. Lwaki enkola eno enteekateeka eno teyisiddwa mu babaka ba paalamenti? Kuba kintu kikulu nnyo, ate abamu ku ffe abaka abamu bayinza okutuyamba okutukunga okusinga abalala be twogerako. Ababaka ba paalamenti be babadde ku nsonga eno okusinga, era abasinga bagenze dda mu byalo kubanga paalamenti eri ku recess kitegeeza bali mu luwummula. Kati ababaka nze kyemmanyi bakirimu kannabwala. Okay. Bonna kuba nabategeeza. Ono agambye tusiima nnyo emirimu gy'okola n'egyokolera abantu baffe. Ne maama nga bizibu tetundaba kweteeka tukole tutya chairperson LC2 w'obulenzi East yaweereza message ng'oddamu ono wekitiibwa. Njagala ompe ekigambo ekigenda eri bannayuganda ne deadlines zino tuziteeke essira tuve ku Mmwaanyi tumanye nti ekyo bagenda kutandika tulinde wekitiibwa kyakulaga ajja kukomawo wano kubukedde ne mawulire ayongere okugaziya ku nsonga eno n'okunyweza. Ekigambo kyange kisembayo njagala kusaba bannayuganda bonna abalimi b'emmwanyi n'abatandika okuzirima nti guno omukisa tugutwale nga kubanga gwe gusembayo. Gavumenti guno omulundi gwesembayo okugulira abataka obbagabire emmwanyi. Yes. Ng'ebagulidde. Yes. Kati egenda bawa ssente bo beegulire. So njagala bakitwale nga mukisa ate munnaye beerwaneko okukola ennyo. Oyo wagantana bakufuna na binnya buwulira obugayaavu. Tubasaba obugayaavu tujje mu nkulaakulana. Mbasaba mwekambe buli muntu mu ngeri ye kubanga munnaye ne Bayibuli ekyogera nti tujja kulyanga ku ntuuyo zaffe. Tuyanziza. So abantu balina ku deadlines eziriwa? Deadlines ziri nti ng'enaku 5 siro olwokusatu lwa wiiki eno foomu zirwakuba zizzeeyo kumuluka. Kati abakungu ab'okumuluka twababulidde ekyokukola. Ffe tujja kugula endokwa mu bwangu nnyo okutuuka ng'enaku 15 tujja kuba tusuusiza endokwa zino ku muluka kubanga abo abeewandisiza bonna bajja zikima ku muluka. Okay. Ebitundu ebitalina bitebe nti kino kyekitebe ky'omuluka abakulembeze bajja kufuna ekifo obasobola okuŋŋaanira ne tuleeta emmwanyi abalimi ne bajja ne bakima endokwa ezo. Tubawadde ebbanga okuva ng'enaku 15 bwe tujja okugaba endokwa tubawa amagezi nti basimbe mu wiiki ng'emu yokka. Bwe batasimba mu wiiki emu enkuba ejja kuggwayo. N'olw'ensonga eyo okutuuka enaku 20 oyo yenna omujjumbize ayagala okufuna ekirungi mu Mmwaanyi mu ndokwa zino tezigenda okugaba ennaku 2 okutuuka ateekwa okuba ng'amaze okuzisimba. Ate bw'azisimba tazisuulirira azirabirire. Tuyanza kakasa tekyafuna ebibuuzo ebirala ebikwata ku Mmwaanyi era kigenda okukumira abakulu bano wano. Ye ate banaleka batya Prime Minister ng'atudde yekka wano. Bakobeza bukiti wa Prime Minister nti okumanya okola bulungi ne ku ssaawa eno
leediyo yo bwe baŋŋambye eteze tv eno yeriko ku leediyo nyabo tukwebaziza nnyo webalye ddala. Now covid atuuse watuuse, sikusaba kunyonyola nzijanjaba ye n'ebirala, naye kiri mawulire agakuno okusinga ag'ebuzungu ne social media be bajjanjabi ba Uganda. Abamu n'okufa dokita omu yafudde, abalala balwadde. Oyogera ku covid oba nsoma bintabudde Ebola munsonyi obitabula kizira nakiranga nnyo nenkirwamu mu nsaasi njogera ku Ebola. Bagamba nti ayina abalala abasawo abemulugunya ku nsimbi zaabwe ezaali ez'okujjanjaba covid beamu betwetaaga okujjanjaba kateera Ebola. So ensonga ezo ziri kalinimuko nyingi. Mbadde nkusaba ozikoneko. Gavumenti egenda kukola etya abantu abatali bamativu ng'ate endwadde etulumbye y'amaanyi? Ekibuuzo ekyo kirungi naye nga sinnakiddamu kansooke mpa abantu background. Obulwadde bw'Ebola obuliwo ssaawa zino bwa South Sudan. Obulwadde obwo bwatandikira mu magombolola 3 Mubende, liri e Butoloogo, eri Ekiruuma ne egombolola terineerabidde. Kati amagombolola ago mu Mubende abantu batandika okulwala obulwadde, abamu ne balowooza mwana watu nti namalogo. Kati omulwadde omu infact nga musawo yajja e Mubende yadde yafa, ab'emubende referral hospital ne batandika okwekengera. Naye nga ekyo tekinnabaawo, omubaka wa parliament ow'Emubende gwe bayita the honorable ow'Emubende Pasco Mbabazi yagenda kufuuwa ya parliament ennaku z'omwezi 2 n'agamba parliament bannaye waffe waliyo ekirwadde kiri strange ate kitta abantu mu bwangu. Nkusaba onsonyiwa ekitiibwa Prime Minister mu kaseera kano male okugyawo baka buno olyokeddemu ekibuuzo ekyo bulungi nga sigenda kutaataaganya. Nze wendi tukomawo